nyine ekintu ekindi ku mutima. Ebiseera ebisinga ntegeka program nentegeka obubaka ate ne sibubuulira ng'ofunye ekigambo ky'olunaku olwo. Olwaleero nnina ekintu kyensiibye ndibeyitingako n'omuntu wange ow'omunda. Mbadde nsoma Bible nenfuna ekintu ekintataaganyizza era kyensiibyeko olunaku lwonna kyenjagala tugabaneko fembi, kubanga nsomye Bible nempulira nga nina gwe ndibeyitinga naye ansa bwe zimbuze oba bwe nzifunye oba bwe zimbuze ne ŋŋamba kanzije nga mpulira kyekiri ku mutima gwange. Wandika ekitabo kya Makko essuula 16. Ennaku ezo twakyogerako nga njogera ku kukkiriza, nga njogera ku bantu Yesu be yali agambye nga batambula naye nga tebamanyi, n'ababuulira ebintu ne batabimanya. Kati era ezo ennyiriri zennyini olwaliro zikomyewo obulala. Nakugamba waliwo olw'osoma Bayibuli n'owulira nga ovudde mu magezi ag'obuntu ag'abalya mmere, nga waliwo ekintu ekipya ekiri nga waliwo awalala w'oyingidde wuuli. Kale tugenda kusoma ennyiriri ezo. Sigenda kusoma nnyiriri nnyingi, katusooke tusomeko ennyiriri 10 va ku lusooka otuke ku lw'ekkumi, naye awo nze bwe ngenda okukoma, naye gwe some essuula yonna naawe oyongere ogifumiitirizaako, Mukama ayogere naawe ku nsonga eyo. Leero nziza okubuuza, Uganda yakuzuukira ddi? Ife ffenna abanoonya era batambudde ne Uganda okuzuukira kwayo kwa ddi? Ekyo kibuuzo kimu. Ekibuuzo ekyokubiri, ebintu bye tukola okununula Uganda bye tulina okukola, oba waliwo bye tulina okukola bye tutannaba kukola? Tuwulira tuli bamativu ddala, bye tukola byebyo ebyokununula Uganda, tuli bamativu. Kati awo we ngenda okuyingirira mu Bible owulire omutawana gwe nsiibyeko olunaku lwonna. Katugende mu Secretariats. Now, Ssaabasajja Kabaka talabikako. Bingi nnyo tugenda byogerako ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka. Ngenda musembyayo awo wakati awo nga mmaliriza Secretariats. Bwe muwulira simwogeddeeko nga munzizaayo emabega, leka mbuuke leka nsooke bino. Masaaba olw'ebyokwerinda bye waali genda mu details, naye Masaaba wakati mu kumunoonya ennyo eriiso lya Mpoma Satellite lyamufunye. Waliwo abamu benjogeddeko nabo mu bubokisi nembabuulirako nemba-updatinga. Yes, so sigenda mu details za Masaaba olwa security ye, kuba tukirowoozezaako eside eno neeno. Sigenda mu details ze, naye ku Mpoma Satellite kwali nkomyawo. Ku Mpoma Satellite Masaaba kwali, naye olw'ebyokwerinda bye kigenda wala. Kigenda wala
katulindeko njababula omanyi waliwo ebintu jo yesterday but one bwogenda mu video yange nyina ekintu waliwo kintu kyenabadde ngenda okwogera neŋŋamba empigi nemala neŋŋamba kankireke ani akijjukira neŋŋamba kankireke kati ngenda kibagulira kuba nabadde nina ekintu kyenninda oba leka nkijjirewo ddala lumu nabadde nnyina ebintu byenjagala okubabuulira eggulo ebyo ebyafubutuse e Masaka abavubuka ba bodaboda be mulabye abagambye mbu Kyagulanyi taddamu okulinnya e Masaka eyo projekiti nnene erine mu mpigi nabadde ngenda kyogera eggulo naye nga nina kyenninda kiggweyo nenkireka kyova owira ngo eyo omuvubuka agambye mbu nno Muwanga Kivumbi simanyani najjanga abamenya Seggona kakiriiki ako konna era bagenda kutandika okutalaaga Buganda naddala Greater Mpigi ne Greater Masaka kyenabadde ngenda okwogera eggulo naye nenkireka olwokuba nabadde nina kyenninda maybe yesterday but one waliwo we nabadde awaawaawo mu ddakiika nga 10-15 ezisooka 2 nagambye nti mpigi neŋŋamba kankireke so byebyo eyo projekiti nnene nnyo era projekiti eyo abantu be bawadde okuligestaringa bamembers ba Nuupu mu Masaka bangi kuffe bagenda kutwefuulira Mpuuga agenda gaba omusimbi omuyitirivu ennyo okutaataaganya registers z'e Masaka abamu ku bba banaaba abagumu Mukama bawe omukisa abatabe bagumu abamu bajja batiisatiisa n'okubasiba abamu bajja batiisatiisa munda nga talina na bwakikugamba abamu bagenda kunoonyereza ku mataka gaabwe bagenda kumulaga ekyapa ekyokubiri ku ttaka kwali bamugambe bw'ova mu bya Nuupu tetukusengula bw'obisigalamu lino ettaka lirina nnyini lyo anaabeera ow'omutima omutono asala endalinga registers weeyo ewa Mpuuga oba ewa Museveni kuba kati Museveni ye Mpuuga ye Museveni so nawadde ngenda byogera jjo naye neŋŋamba kansirike projekiti nnene era nga bwe yaboogedde Seggona Muwanga Kivumbi eyo DP block eyo so byebyo King Saha level kwatadde ekintu n'oluyimba lwe yakubye n'okubanga ye muyimbi omu ku batono abalemedde mu struggle ebyaddala abaganya okudda ku sayidi eri batandise okunoonyereza ku bintu bingi nnyo ebyetoolodde King Saha banoonyereza ne ku ttaka lye lyava mu mikono ki kudda mu mikono ki kudda mu mikono ki okulaba oba basobola okumuzoganyiza mu ttaka era ne bazuula nti ettaka lyeryo abadde yaligula dda era kamiliyoni n'awa n'obujulizi ku ngeri Saha gye yagulamu ettaka eryo era nga ne kamiliyoni alina be yamuyambako ku kugula ettaka eryo okugula awo waali babadde baagala kikozesa ng'ekyokulwanyisa nga bw'ojjukira kye baakola His Excellency mbu simanyi ekamwokya waali si wawe emagere waali yabbayo bubbi simanyi wa yabbayo bubbi ebusaabala yabbayo bubbi babadde baagala kikola ku Saha era basobola okimukola n'ebintu bingi nnyo ebyetooloolera ku Saha era bwe kitaabeere ki buyinza okukyanga ewa Saha waliwo omulambo bayinza okukola bye baakola Spice Diana oba bye baakola kamiliyoni Saha ne bamukwata ne bamuteeka mu ndambwa assa omuntu oba mbwe ewuwe wasangiddwawo omulambo so
So mwetegeke essaawa yonna okubeererawo King Saha. Waliwo olukwe lwe bamupulaningira, lukwe lunene nnyo nnyo. Eyo nayo nvuddeyo. Mujjukira bwe nazze emabegakawo ne mbasinyako ku kigambo kya bbomu. Mulaba bwe balimba mbu bakwatidde bbomu ekkomamboga, simanyi kkomamboga, simanyi kawempe ekkomamboga. Mubirabyeko? Mubirabye? Bayina okuva His Excellency lwe bamulaba nga ayina maapu ya Uganda bakola bwe bati. Baagala okuteekawo insecurity mu ggwanga. Bagambe nga buli waba alina okubeera bagamba teyategeezezza poliisi kuba Uganda eri mu byakwerinda ebizibu kubanga abatujju baakamala okukuba CBS. Mujjukira nga mbagamba ekintu ekyo. Mulabye amagye ne poliisi bwe bazinzeeko ekikomera mbuno waliyo bbomu, simanyi mbuno ebyokulwanyisa, simanyi mbuno ebikola bbomu. Byonna byaba Museveni, byonna byakulimba. Babadde baagala kuba CBS ne Masengere. Babadde baagala kuba Masengere bagikube ku ttaka. Beeraliikira nnyo His Excellency okukola tuwa. Ekyo kye bayita Mpoma satellite. Bannayuganda mwongere okukola byonna bye mulina okukola n'okulabisa n'okulwana okununula eggwanga Uganda. Mbadde ndi wano leero mbadde nnyina gye neetiginnye eyo ku Mpoma satellite n'engwa mu balamuzi. Ekiri mu Ministry of Justice, ekiri mu balamuzi, ekiri mu judiciary, ekiri mu judiciary kitokota. Abalamuzi bangi bawaddeyo oba bateekateeka okuwaayo amabaluwa gaabwe okulizayininga okuva ku mulimu gw'obulamuzi kubanga tebali independent, babakozesa ebintu ebitali bituufu, obulumi babulina ku mitima. Bangi ku bo bawaddeyo ebbaluwa zaabwe ezirizayininga abalimu ensa. Era kyenzudde mu ministry mu judiciary, mujjukira omulamuzi eyali mu musango gwa Honorable Segirinya e Masaka. Omulamuzi mukyamulaba akyali mulamuzi. Bw'aba akyali mulamuzi yawaddeyo ebbaluwa ye erizayininga n'okubivaamu yabivuddemu. N'abalamuzi abalala bangi abalimu ensanga bannayuganda batandise okuwaayo amabaluwa baagala bireka kubanga Museveni yawamba institution eri ne bakamala bukamazi. Omulamuzi atuula mu misango ekituufu n'akiraba order nejja from above nti no kola bwoti ne bwoti ne bwoti. Abalamuzi abalina ensonga batidde bagamba tumanyi okubalamba, tubapostinga, tugabe ennamba zaabwe, tuwaayo gye basomera, gye bawasa, gye bazaala abaana baabwe. Ekintu ekyo temukowa kukikozesa. Bwe batunula mu biseera byabwe eby'omu maaso ne balaba n'ebiseera gavumenti byesigazza, beewaddeyo okulizayininga okuva mu bulamuzi. So musigale nga mukola bye mulina okukola. Mickey Wine ne Dax Vibes muwulira ebigambo bino. Omu ku mmwe baagala kumutta. Museveni ayagala okutta ku Mickey Wine oba Vibes. Kumwe ababiri kuliko omu gwe baagala okwasasinatinga mu ngeri yonna, oba accident oba masasi oba kiki oba butwa. Buli kye mukola mwebeereremu. Twakoowa okukaaba. Mickey Wine oba Vibes okumanya nga bano abasajja bazibu nnyo. His Excellency family oba Sentamu family temwina nnyumba gye muzimba ewammwe mu kyalo eggomba.
ennyumba yammwe bagitutte ne bagiwa Museveni gye muzimbe Gomba ku Kiggwa bagimulaze yonna mbu muzimbye ennyumba eyogeza abantu obwama ku kyalo era Museveni yagifunye mu video buli kamwe akagirimu nga bwe mugizimbye buli kimu kyonna bwemba nimba nga temwina nnyumba gye muzimba Gomba byonna byenzize nga njogera mbeera mbalimba. Mick ne Vibes mwegendereze nnyo omu ku mmwe. Museveni ne Amongi waliwo akazungu akakyala ke babadde nako nga kava mu ggwanga lya Ireland, simanyi Ireland eyo kojja omugezi gy'abeera, kalabika nga kakulu nnyo mu by'obufuzi by'ebitundu byawo, kebeegayiridde okukola kyonna ekisoboka okulaba nga kanegotiatinga sanctions za Mukamagogo zimuveeko. Sinagamba Ireland nnyabo sewo mulungi si Ireland no. Wulira bateesezza engeri gye kasobola, kababulidde engeri gye kasobola okukola okuggyako omukazi oyo sanctions, mbu kubanga sanctions ezo bwe zigendera awo zibeera za life, aba taliddayo kulinnya Bungereza, talikolerayo bizinensi n'omwana we n'omwana w'omwana we. Ate waliyo ebyobugagga bwe ebifa, wano beeyogeza birala, munda bateesa birala. Era waliwo ekiwayi kye bagenda okukozesa mu Bungereza nga kikulembeddwa Mpuuga, bagenda kiwa omusimbi omuyitirivu bagende beekalakaase ku palamenti ya Bungereza nga bawakanya sanctions ze batadde ku Amongi. Abantu bonna be mugenda okulaba nga bali mu kwekalakaasa okwo e Bungereza beebo ba Mpuuga famire, beebo. Bannange nfunye n'okutya omuwala eyasikira bbeeyi ya birime ate mukazi wa muganda wa Mpuuga muganda wa Mpuuga ate yawasa muganda w'omugenzi bbeeyi ya birime ate ye MP of ne bannange Mukama kuuma His Excellency Kyagulanyi bannange. Mukama kuuma His Excellency Kyagulanyi. Nkugambye ababala gundi ababempigi oyo omukazi Nambooze Teddy ow'empigi batambula ekiro ne Amelia Kyambadde nju ku nju, kereziya ku kereziya, nga batandika dda kampeyini. Anti gwe wantinkudde tweyuze nedda tulepuke, gwe wantinkudde zaabike, gwe Teddy Nambooze. Abanupu bakubuuzizza ku nsonga z'obu odiyo bwafuluma n'ogamba ebigambo bino, wamma abo bampayiriza. Kyova olaba His Excellency talina kye yakoze. Nze His Excellency yammatira. Bwe wabadde mu kampu y'Abameria Kyambadde ne bakugamba kino ekintu ekitukubye ennyo kuba kivuddeyo bukyali, n'obagamba nze Kyova olaba ku kitebe sivaayo bwe bampita ngenda. Era President tasobola kukikkiriza kubanga tenza Kyova olaba bwe bampita ngenda nze sibulawo, era tebasobola na kubikkiriza. Nali mmanyi President ajja kumpita naye teyampita, ate ng'oyo omulenzi yagamba agenda bimuwa. Naye gwe okimanyi nti His Excellency yatugamba nti Mpuuga lwe yalya lwe yamumanya.
twali tetunnabimanya n'amanya nti Mpuuga alidde n'aluka omuguwa n'aguteeka wali. Mpuuga najja n'ayingizaamu omutwe ne yeetuga. Teyakuyise, teyakutegedde, tasobola kukkiriza. Kale maama, kale nnyabo, kasita weetuli tujja kuba wano nga tuyimba fuba fuba eggulu y'empeera, fuba fuba eggulu y'empeera, politically ng'owedde. Kambabulire kati nno kansooke mbabulire Amelia naawe mukazi gwe mu kampu yammwe mulimu eriiso lya Mpoma Satellite. Okuva lwennaku kwasaako bwe paba buli we mutuula mulina eriiso lya Mpoma Satellite, oba liri ku peesa lya Gomesi oba liri kukuuma akakweso simanyi omudalizo oba kali mu ssimu yammwe, naye we mutuula wonna waliwo eriiso lya Mpoma Satellite. Linda kwolaba ekiddako. Omusimbi gugenda kuyiibwa e Bungereza, bannayuganda beekalakaase against za sanctions. Naye ffe tubalaba. Omulenzi eyawandiika ebbaluwa eri eyali ne Kayanja tafuluma mu nju, buuza ab'e Canada. Tafuluma mu nju, tatambula, aswala, ali eyakaaba, yejjusa bye yakola. Mutambule mugende mugende mwekalakase against those sanctions. You will see one day. Ebyokulwanyisa ebyaffe si bya mubiri na musaayi, naye by'amaanyi eri Katonda mu kumenya ebigo. Waliwo yatugamba munnange Kyagulanyi kendeeza ejjoogo, jjawe ejjoogo, tetugenda kujja jjawe ejjoogo. Munnange Bungereza tujjeeko ejjoogo. Kati bwe tumunoonya tetumulabako. Oba yaddawa. Mbuuza, nabawadde ennamba ze nabawadde mukola omulimu gwazo nga sinnagulaba nga sinnaguwulira, ntadde amatu ku ttaka sinnaguwulira. Mwalemeddwa mwenna mugamba tebakwata simu, lekako message bajja ziwulira. Buli muntu mumutereko message emitwalo 2 naye nga buli gyakwatamu bw'ati. Mugamba ababaka abaffe tukwegayiridde mubajjeeyo. Abantu baffe mubakwate bulungi mubawe ensonga zaffe obulumi bwaffe. Okkirizibwa n'okumulikodingira audio ng'okaaba bukaabi. Naddala Her Excellency Dr. Lina Zedriga ne Her Excellency Mama Jole Mugisha Namata. Kubanga abo bo bakyala. Naye abamugaana nze ngenda kukola apiiru. Kati olwaleero mbaleetedde ennamba eya mbwe ya Mpuuga. Mpuuga yava nako. Mpuuga mufere kati alina ennamba y'ebweru. Naye nayo nginoonya. Chairman Nyanzi owakunga. Sebo taata tukukkiriza okunga. Era byokola tubiraba. Naye ffe sooka otuwummule. Sooka okunga ababaka ba palamenti okuva mu palamenti. Chairman Nyanzi wammowewo. Chairman Nyanzi. Soka wamma Chairman Nyanzi okunga ababaka ba palamenti kubanga otuula wali ku Neeke ku Seeke.
nkusaba osooka okunga ababaka ba palamenti abaffe basooke baveeyo. Tubeera tutya ne palamenti ekivume bwe kityo nga mulimu ababaka baffe nabo nga batudde gye bali. Ababaka baminisita ba Museveni ne badduka bo ne bagaana okuddamu okuteesa nga abaffe bo gye bali. Ekitegeeza abaffe be basinga okulya enguzi mu palamenti. Juzi bagambye tebalabikako Nabbanja kipalamenti kyamutamadda. Nabbanja n'akidduka. Tayagala kutula mu palamenti gukyafu. Mbu n'abayambi basooka n'owokubiri n'owokusatu bonna ne bagaana okujja. Baminisita tebaliimu naye abaffe be basinga okuteesa okubbe okulya enguzi. Taata Chairman Nyanzi tuyamba omugole. Sooka okunga ababaka baffe batuule bave mu palamenti. Chairman Nyanzi. Enamba ya Chairman Nyanzi yino 0702 809 148 0702 lunana mwenda 148. Eyo namba ya Chairman Nyanzi. Mumwegayirira atuyambe. Ababaka baffe batuule. Nabawe namba ya Secretary General. Nembawe namba ya Lope. Nembawe namba ya His Excellency Nambeshi. Her Excellency Rina Zedriga. Her Excellency Namata. Namba 5. Mbongeddeko ey'omukaaga. Nkugambye Secretary yeti ngenda gimalayo nenneeko yonna ngimaleyo. Enamba ya Shamimu Malendo wa Kampala ayina enamba 2 zizino 0705 72 76 75 0705 72 76 75 oba 0740 85 10 43 0740 85 10 43. Mbawe yani endala ngenda bamalayo nja bamalayo mubatereko message abaffe baveeyo. Mbawe yani endala Honorable Serukenya 0701 31 36 53 0701 31 36 53. Enchamba letera ya Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi gwe musajja gwo wa Buganda ko kaso otudde osirise. Musirise Ssaabasajja Kabaka talabikako. Mwebane kambabulire tubeera tusiiba tunoonya buli noonya Ssaabasajja Kabaka waali na buli kimu ekisoboka naye musoke muwulire ebimu ku byenzudde. Bakatikkiro bonna abaaliwo wabeerangawo kye bayita hotlines oba hotline kwe bafunira Ssaabasajja Kabaka. Omuntu kw'osobola okuyita n'ofuna Ssaabasajja Kabaka. Waliwo abantu ab'ensonga balina okulaba Ssaabasajja Kabaka mu ssaawa yonna obudde bwonna we baba bamwetaagira.
naye kambabulire Mayiga line ezo zonna yazijjako naye Mayiga weeyita kibannange okimanyi abalangira ab'ensonga n'abambejja ab'ensonga tebamanyi Kabaka waali okimanyi abataka ab'ensonga abataka bajjajjaffe ab'obusolya n'abakulu b'ebika ab'ensonga tebamanyi Ssaabasajja Kabaka waali tebamanyi wajjanjabirwa tebamanyi oba ali waka tebamanyi oba ali mu ddwaliro tebamanyi waali. To make the matter worse ne bafooma Katikkiro bonna tekuli amanyi Kabaka waali. Bw'oba wakana nkuwa ennamba zaabwe nkuwa ennamba y'Oweekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere nkuwa ennamba ya Jebbi Walusimbi nkuwa ennamba y'Oweekitiibwa Dani Muliika bonna tekuli amanyi Kabaka gy'ali. Nkuwa ennamba ya Oweekitiibwa Nakirembe Kawaliggo muganda wa Ssaabasajja Kabaka okimanyi tebamanyi Ssaabasajja Kabaka gy'ali kati ani amanyi Ssaabasajja Kabaka waali. Era Mayiga nkubuuza Mayiga senga wabaawo ekintu kyonna ekituuka ku Kabaka ddala ogenda tugamba ki? Nkugambye bakatikkiro bonna bafooma Katikkiro bonna tekuli amanyi Ssaabasajja Kabaka waali. Baba mutemako tebasobola kumulaba tebasobola muwuliza tebasobola na kumutuukako naye mbuuza Kabaka yafuuka wa Mayiga yekka. Bannange kambabulire bwe tutuuka ku lwo twagala gundi bwe tutuuka ku Mmande oba ku Lwokubiri njagala ennaku ezikola kuba tuba tuva mu wiikendi buli muntu wenna nga wagula ku kajoozi konna omwaka gwonna akajoozi konna akadduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka ku Mmande twambale obujoozi obwo tuyingire ekibuga ku Birthday Run ng'olina obw'emisinde egiyise ne bw'oba oyambadde suuti teekako akajoozi ako. Naye mwe bannaye mumanyi ebintu bye tusobola okukola we Uganda ebiri peaceful naye nga by'amaanyi. Ffenna ku Mmande muyingire ekibuga n'obujoozi bwa Birthday Run. Oba oli wa booda bw'omala okwambala ebijaketi kateekeko. Bw'oba oli simanyi VVIP simanyi Honorable Lopu simanyi Honorable Member of Parliament bw'omala okwambala essuuti kateekeko. Simwe mwabuguza ejjuuzi. Bw'oba manyi wali odduseeko emisinde gya Ssaabasajja Kabaka ku Mmande buli omu kambale. Bw'omala okwambala gomesi kateekeko. Bw'omala okwambala kyonna ky'oyambadde kateekeko kasembe ku ngulu. Naye Mayiga Kabaka wuwe wekka bw'oba manyi wali odduseeko ku Birthday Run emyaka 3 emabega okuva ku guno package zeeko emabega awo buli kajoozi konna ko wali oddukiddemu emisinde puliizi nga kolina kuba oyinza okuba nga akaaluno tokalina konna koolina kambale ku Mmande. Naye bannange ate tetuva mu kibuga nga tetulabye Kabaka tetuva Mmengo nga tetulabye Kabaka nga bwe tukwasa oluguudo olwo olwatwekobe okuva ku CBS okutuuka ku Lubiri waggulu lwonna olubiri lujjule ng'abali mu nkuuka CBS ejjule ne Kabaka njagala ajjule awo mmwe abava ku bitundu bya Bweyogerere kireka mmwe mukome ebbanda mukyame ebbanda abali e Luweero mugende baamunaanika abali e Masaka mwenna mugende mu Lubiri enkoni. Twagala Ssaabasajja Kabaka ng'olina akajoozi ako ng'oli mu Masaka mwenna mugende enkoni. Ng'olina akajoozi ako ng'oli Luweero mugende baamunaanika Luweero n'emirirwano abava eno sayidi z'ejjinja wa
kireka bbanda temuvaawo. Kati abali mu bitundu bino ebyawana ebya Central Mengo yenna jjule CBS ne Lubiri twagala Ssaabasajja Kabaka tetulina kirala. Tetulina kizibu kyonna twagala kulaba Ssaabasajja Kabaka ali luddawa. Ssaabasajja Kabaka aliwa. Awo Abaganda we batuuse banyiivu bavudde mu mbeera batabuse nga beebuuza nti Kabaka waffe mwamu owuninga nti kati wammwe muyinako obuvunaanyizibwa. Beebuuza nti Mayiga oli Katikkiro yalondebwa obulondebwa. Bw'obanga walondebwa bulondebwa Ssaabasajja Kabaka ye yakulonda. Ssaabasajja Kabaka okukulonda yakulonda kumulamulirako Buganda so si kufuuka Kabaka wa Buganda. Katikkiro nti bwe yatuuka ku bwa Katikkiro yasalako empuliziganya zonna ezaali wakati wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'Abataka, ezaali wakati wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne bafooma Katikkiro, kubanga Ssaabasajja wakuwa obukulu nti obadde Katikkiro ne bwakuumuza n'alonda Katikkiro omulala ekijjawo nkolagana yammwe era musigala muwuliziganya bulungi nnyo olw'ensonga ez'enjawulo z'oba okyasigala ng'otambuza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asigala awuliziganya n'abambejja n'abalangira ab'omu Buganda. Olwaliro enkolagana yaabwe ne Kabaka baagikutulira ddala. Ssaabasajja Kabaka alina abambowa abamukuumanga, olwaliro babamugobako era tebakyakola. Kabaka olwaliro akuumibwa magye na SFC. Beebuuza nti kyajja kitya, lwaki kino kitandika ku mulembe gwa Mayiga. Charles Peter Mayiga okuleja ku bwa Katikkiro, ebintu bingi mu Buganda bikyuse nnyo, nga n'ennono za Buganda zigenda zisaanyizibwawo nga ye abagamba nti kubanga guno omulembe omutebi tulina okudda ku digito. Kyova olaba nti abantu beebuuza nti kyolowooza gwe obadde Katikkiro w'obuvunaanyizibwa ennyo asinga abaaliwo, obadde Katikkiro w'amaanyi ennyo asinga Mulwannyammuli Ssemogerere eyakuuma ddamula emyaka gyonna Kabaka nga taliiwo mu Buganda. Beebuuza nno nti amaanyi Katikkiro Mayiga gakozesa agajjawa. Kati nno Abaganda balangiridde okwekalakaasa mu mirembe nga tebagenda kulumya muntu yenna. Baagala batambule bakuŋŋaanye buli ewali olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka okutuusa lwe banaakizuula nti eitha mwali oba taliimu. Bw'abeeramu bajja kusaba Ssaabasajja asiime ababuuzeeko mu ddoboozi lye. Bw'anaabeera taliimu baagala bababuulire ali luddawa, biki ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Awo ekintu Abaganda we bakitadde, kubanga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yonna, wa Uganda yonna, naye waliwo abaagala okumuowuninga bamufuule nti waabwe bwekka ng'abantu. Ssaabasajja Kabaka aliwa. Nga bwe batukunga okwambala emijoozi, mwambale emijoozi gya Buganda, bw'oyambala ekkanzu akantu ako kasembye ku ngulu. Tujjule mu mbiri za Ssaabasajja Kabaka, kuba ayinza okuba ali bamunaanika. Abe bamunaanika batukubire batugambe wuuno wano ffe tumulabye, oba ali Nkoni ab'Enkoni batugambe muddeeyo waka wuuno wano. Kati bwe tumala okukuŋŋaanira awo, bwe tubeeraawo ne tusulawo, enkeera mbabuulire ekiddako. Enkeera mbabuulire we tugenda okulya ekyemisana. Kale tipusi zonna ezijjako Museveni zonna ziri wano. Ndabe Mayiga ku Mmande bwakeera mu ofiisi ye nga tannatulaga Ssaabasajja Kabaka, tumuwe olunaku lwa nkya okutulaga Ssaabasajja Kabaka. Ku Mmande ffenna teri kukola. Mu mirembe twagala Ssaabasajja Kabaka. Tuyinza tutya okubanga bakatikkiro bonna tebamanyi Kabaka waali? Kati ani amanyi Kabaka waali? Mwe abatusinikirako ebinnyombo nno simanyi mbona omulenzi Omunyarwanda yayogedde. Si mulimu gwe okutubuulira Kabaka waali, kubanga era tatubuulirangako. Lwe twamwagala okutubuulira Kabaka lwe yalwala, lwaki si yasooka okuvayo okutugamba nti bannange taata mulwadde, naye ali wano bagaanye okumujjanjaba, tannafuna bujjanjabi. Kyatwalira Tica Lumbuye. Kyogamba amawulire gagenda okuva mu Lubiri gatuuke Ttaki, ogwo okulenzi Okunyarwanda tegwaliwo. Anti mwe mubituleetera gwe kulenzi gwe Okunyarwanda nga bwe watuyamba muki?
tubulireyo kintu kimu kye wali oyambye Buganda oba Mengo oba kye wali oyambye kitaawo gw'otugamba mbu gyali nga buli muntu tamanyi gyali gwe gwayogera naye ali luddawo. Kiki wali omuyambye? Wali ludda wanga kitaawo bamuleetera keeki eri mu foomu ya kofini. Naye gwe Gulenzi gwe olina amagezi mu mutwe. Temuddamu na kutumanyiira, ffe tetubanja kitaawo, tubanja kabaka waffe. Gwe omanyi ne kitaawo. Ate waliyo ne version endala gwe Gulenzi gwe. Mwe mweyita abakabi. Muli bakabi nga mukoze ebyamagezi. Bwe mukola ebyekisiru Bayibuli egamba Yesu yagamba tewali tafaali tewali jjinja ligenda kusigala ku linnaalyo nga tetulivuunudde. Mayiga bulijjo awulira amaanyi ng'ali ne bagundi abo baani abo bampuuga. Bwe twamala okuba mpuuga kati olwaleero Mayiga avuddeyo beyannako bannaye ngenda olwanyisa bannabyabufuzi nammwe bye mwagala mu byobufuzi omujja bifuna. Ffe twagala Uganda yawamu tetulina bye twagala mu byabufuzi. Olaba bulijjo bwe mutubikka entunda olw'okuba mulina ebyammwe bye mwagala mu byobufuzi. Siina kye nnyina, siina kyapa kya ttaka nti mugenda kuntwalako ettaka lyange. Ennyumba nkyapangisa bupangisa bwe mungoba wano nga ngenda mweri. Mugenda kunkola ki? Oba mugenda ne mujjawo gundi afande Katongole gundi ewuwe mu mujjeewo yamanyi. Mu mujjeewo agenda asule mu kibira. Yasula mu kibira emyaka gyonna gye mwamala mu nsiko mu mujjeewo. Temutumanyiira ffe tewali kye tufiirwa. Gwe Gulenzi gwe nga bwe wasirikasirikira ddala toddayo n'okwasa myaka mwako. Ffe tunoonya kabaka tetunoonya kitaawo. Gwomanyi ne kitaawo oyinza okuba nga omuyinako obusungu wali olowooza gw'oli muddira mu bigere n'okizuula nti kiweewa tatuula ku ntebe kati obusungu bwe weeyagala kumumeketa binyeebwa oswadde tojja bimeketa. Mbumukubiddeko nga bwe watuyamba ki ekirala mu kazigizigi. Tubuulireyo ekintu kimu kye watuyamba mu biseera ebyakazigizigi. Tubuulireyo statement gye wali okoze emyaka gy'olina gusajja ggwe. Omwana Semakookiro yavaayo nga mwana muto n'agamba banne abanga abaana muwulire bazadde bammwe. Abanga abaana mubeere baana balungi. Semakookiro yali abuuliriddeko omulembe gwe. Gwe nga bwe wakola ki? Kujjako okulya embizi. Toddayo na kutumanyiira.